kati omuntu omujege yansize okumalamu eyandisappointi nze ye Nammere. Nammere amaanyi zigampedde. Nali naye ku TV ku Sunday last week. Ne mugala Nammere olutalo lukulemye. Wali oyingidde bulungi nnyo era ne mbuuza Hakimu Kiizaawo. Ne mugala Nammere ono yali luddawa nga nali recruiting abantu bangi mu Masaka awo. Yabulira wa? Nga simulaba saamulaba. Yatumisinga atya okumurecruitinga. Kati omuntu ali mu NRM n'otamanya buyinza butambula butya. Gwe nolowooza nti Kabanda yeetumye. Kisoboka. David Kabanda. Ate nga naye yakinnyonnyodde Kabanda. Kwegamba omukolako response otya. Galubindi ziba ziraba zitya. Nga bwakava ekyankwanzi. Kikyakwanzi wonka bwakava mu kulayira. N'olaba omukolo engeri gye gwalimu. Oba njogerenga freedom fighter, njogerenga political philosopher. Sibayira kumanya. Ndoza nti wandikoze Kasavu Kanyama. Nkole Kasavu Kanyama. Ate leero zo yambadde engeri ya general yenyini. Ati biseera bya lutalo. Lutalo. Biseera bya lutalo. Ozo yambadde nga general nekimpa amaanyi. Biseera bya lutalo. Ate olutalo liko bannannyinirwo. Olutalo n'oyinza olunzijamu. Ate olwo lukyali lutalo. Abalala bamunyambako buyambi. Nije gyennyini akuyambako buyambi. Okulumaliriza. Luno olutalo kakati bannange Bannayuganda. Nabagamba nti time is the best judge. Era ne mbagamba nti ekikuta obudde kijja kukola ki? Kijja kubuta. Kakati ebigenda mu maaso tebitandise lwaleero. Nali wano ne ngamba abantu. Ne bampakanya abamu. Ne mbagamba Oweekitiibwa Anita Among simulaba bwafuukaani sipiika wa Uganda kisanja ekiddako. Ku mikutu egy'enjawulo kukeewaza n'ebirala nga waliwo abagamba nti nabaze bubi. Era bagamba nti General Bigula leero wabaze bubi. Nabaze bubi. Kakati ne mbagamba nti simulaba. Omukyala alina amaanyi. Alina obuwagizi. Gwe ngobala byakolimu. Ne mbagamba amaanyi sigage. Amaanyi bagatapinga kuli kujjajja. Ku bibiro ly'amasannyalaze wali eri. Noli okufuna amaanyi. Ate oyinza kati oyinza ogajja wanga togajje kwoyo. Okujjako ate ffe. Ffe tulina agaffe binafusi. Gasola. Gaffe wegali. Okiwulidde. Naffe tabani zitambula. Mpola mpola. Kakati netunuulira abantu wano naali bayise bajjega naye saagala kukozesa nnimi ezo. Bantu baffe. Kati njagala okutegeeza muganda wange andaba wano nti kye bayita political transition mukyegenderezanga. Wenjogerera wano abamanyi gye tugenda tuli abo babiri bana abamanyi gye mugenda ate nga tuli bajjenu ffenna. Bajja kunzitamu omuntu. Nze nkubuulira mwe mumanyi gye mugenda. Abasigadde ba civilian bakivuddemu. Abamanyi gye tugenda tuli aba. Naye bano abasatu bali kimu. Kati ate nze mbabalira bbali. Naye ng'obabala. Mbabala. Tobakkiriza kuleka sitempu. Mbabala. Mapeesa ge banaanyiga emyezi 6 mu maaso mbanga. Ogitegeera kati. Kati abantu abo abanaasooka General Yoweri Kaguta Museveni. Tolina bw'omuggyako. Yena nnyini kintu. General Salim Saleh. Okitegedde? Oyo ye empiki z'oli azitunulamu n'akonfirming. Kati General Muhoozi naye yakolifayinze. Yakolifayinze. Empiki ezimu azitunulamu. N'azeetegereza. Kati ate nze General Bigirwa Moses ndi mu distance eno mbala bali. N'omanya nti eno gye banyiga. Banyiga line peesa. Kanyize lino addako liri. Lyeriddako. Kati General Muhoozi yakolifayinze. Era kati muri organizinga fule. Nga General. Muri organizinga. Olw'ensonga nti abantu balemeddwa okubala transition.
era egenda kutwala abantu bangi emabusu ebo magombe andi kati nibuofa politically oba ogenzi nga nita agenda kufa yawedde njagala okutegeeza kusinza ku meeting ezakatuula talina bwaddangu kyawedde talina bwaddangu kisoka tagenda vuganya kubwa speaker seke temuleeta ne museke tebagenda mudisikasinga ayinza n'obutagituulamu ate nga namba 3 museke omukazi ng'agudde ku kizibu kakati abantu bonna tebabala Piero eno projekiti ya jjajja ge mazima Piero yu naye agizimbanga bwe yazimba SFC mu UPDF okitegedde nkutegeera bulungi another team within the team, another force within the force. Kakati galubindi zo eziba zirabira wano nga zituuka wali tosobola kiraba, tosobola kukitunuulira, tosobola bw'olaba SFC kubanga jjajja bwe yali azimba SFC yazimba another force within the force. Naye nga another force eno erina okugaziwa etuuka ekiseera nga ye force yennyini eyakabi kyekintu kubanga SFC ne bwaba mujasi wa UPDF afunga tomwemalikira era tebakukkiriza kwogera. Era wali ebbombo ku headquarter omusirikale ordinary wa UPDF wajja agenze ku headquarter yaabwe era radio call etegeeza abakulu eri egamba kuna regular force kapa afande regular force kuna kina member wa UPDF kapa ametoka Gulu 4th division afanye ndio tufanye namna gani? Kakati force within the force ya kizimba na wamba regular force yonna. Kati Piero yu development yayo njirabye ku last na yagizimbye nga yazimba SFC yakyezimbira within NRM. Era mu kiseera we bali bagala okwetengerera bajje mu kisaawe yabakakanya yenga amanyi bwakizimba yamanyi bwakizimba okitegedde. Kati ba member ba NRM ordinarily bano bakina ani kina chairman 5 district ye Masaka kina bichi regional representative wapi tebanategeera jjajja ali ku level ki. Kati omuntu omujege yasize okumalamu eyandisappointinze ye Nammere amanyize gampedde nali naye ku TV ku Sunday last week nemugala Nammere olutawo lukulemye wali oyingidde bulungi nnyo era nembuuza Akimu Kiizaawo nemugala Nammere ono yali luddawa nga nali recruiting abantu bangi mu Masaka awo yabulira wa nga simulaba saamulaba yatumisinga ty okumurecruitinga kubanga kalakitazi ze zigweyo yennyini. Kakati Nammere wa UID karakita ye yaki ya UID kati akutta obwa UID bwe awutwala mu kintu kiri ekinene ekintu ekinene. Kati ye victim asoose okumusena kyamulidde kubanga nabadde sirabangayo wa NRM mubaka wa parliament gwe basena nga bwe bamusenye nga amaze n'okulayira ng'ava no mu kulayira bamulinze n'amala kulayira ne balyoka bamusena. Kakati njagala okutegeeza obutabala bya bufuzi kibi nnyo. Kati omuntu ali mu NRM ng'ogyeko ffe tulina moral authority ffe tetulina buzibu ffe tulina moral authority okugamba General Muhoozi nti tojja kufuga ffe tukola ki ffe tukkirizibwa kubanga tetumanyi byamunda ffe tukkirizibwa ate tetuli mu kintu ndi tukiryamu kati ffe tuba tukola ki tukkirizibwa. Naye omuntu we NRM atalina magezi yenna akava ekyankwanzi yoyo alaba Muhoozi
nga atalina maki makulu oyo NRM gyalimu abatagitegeera abatagitegeera okulaba General Muhoozi nga atalina makulu nkugambye NRM gyolimu kati omuntu ali mu NRM n'otamanya buyinza butambula butya gwe nolowooza nti Kabanda yeetumye kisoboka David Kabanda ate nga naye yakinnyonnyodde Kabanda kwegamba omukolako response otya galubindi ziba ziraba zitya nga mwakava ekyankwanzi kikyakwanzi wonka mwakava mu kulayira n'olaba omukola engeri gye gwalimu level of organization ne General Muhoozi kye yali okukwasa president engabo n'ekiso kubanga ezo instruments of power weebale nnyo ebyo bina ngo nze ali mu distance mbiraba nobicalculating nemanya jjajja kyategeeza wano okitegedde kakati gwazanyira munda n'otakiraba naye abantu bo balya mmere ki nze neewunya abantu baffe kati nammere yandisappointinze nnyo mbadde muyinamu essuubi kuba nze nammere mbadde nga mpagira ebintu bye naye namugamba nti otawo lukulemye era togenda kuwangaalamu ekyo wamubalira namugambira naku eya kwennyini nemugamba lukulemye era ogenda fuluma kati yafulumye n'obwa minisita wetuba tusuubira nti bajja ebyo byonna byakomyawo ate ne mu palamenti agenda kuvaayo bagenda mukuba wano bennyini anti kakati okimanyi bulungi nnyo dyala foomu ze zakugatta nawulidde gundi akyogerako Kabanda namugamba nti kuŋŋaanya dyala foomu zizo zonna bulungi bamumaze era Sempijja yasuze akaaba genfunye agavaayo omwana nzise Sempijja baba musajja wattu omwana nzise gwe mbadde namizaawo yagukubye mu ttaka mulina okwewa obudde ne mulowooza ebyobufuzi si kazannyo kakusaaga mulina okwewa obudde ne mubala kubanga waliwo akantu keŋŋamba ntera okwogera wano nti ffe tu breaking news naye to explaining power and influence then ne consequences bintu ebyo bikulu ffe byetukozesa explain power influence and its consequences kati wano tuli ku consequences nammere teyabala kintu nammere yanditegedde engeri gye yawangulamu akalulu atwala obujega bw'ekisiviliani excitement wano wetuli kiki wano basiviliani bakyamuka nnyo basiviliani obepangako nga yakuta kati ayinza okububuuka n'akomayo eri ogenda ogira bwati ng'atuyanidde bwereere byadayagiramu nga ate gwe wabalaba mu Nuupu engeri bafuuti soja gye babumbuukanga kati nze bwe natandikira entalo zino n'owekitiibwa Anita Among nga nkyali mu Nuupu nga Anita nsingamu amaanyi mu Nuupu okiwulidde nga nsingamu amaanyi era njagala okutegeeza n'omubaka eyajja okundaba ku CMI naleba Budala Kiwanuka bamujjako bwa shadow minister lwakujja kulaba lwakwesembereza bigirwa mu kiseera ekyo nno nga ndi nawa Nuupu naye nga bali mu kufulumya Anita Among ya influence nga Kyagulanyi n'akuulayo Facebook post gye yali ampandiiseeko n'agijjayo simanyi obiyita byakusaaga Anita Among nga yali w'amaanyi nnyo mu Nuupu nnyo nze byonna nali mbibaza ebyo byonna nali mbibaze ne ŋŋamba ono asaaga tujja kufa naye kati nze nali ntaddeyo petition yange ngireese eno oze nayo bukolokolo eno documenti yange eno anti ogiraba yeno bulijjo gye nkubuuza yeno ereredde twagiteekayo agigiza office si estampu yaabwe eno mu 2021 Novemba nga lumu we mwagiwandikira yeeyo nga buli omu tabiriiko nga nze agiriko kati olwo ne bakusika ddi anti bansikanga 5 December bansikanga 5 November ate mwagiteekayo nga lumu nga lumu 5 ne bakusika 5 ne banywa Betikami akuliddemu olukwe bulungi nnyo Betikami alimba kyova olaba njagala okutegeeza General Kaguta njagala okutegeeza abantu basatu
General Yoweri Kaguta Museveni President of Uganda, President of the Republic of Uganda wafunye wakubye ekirayiro ekipya. General Sale tukulaba naawe ofugamu mu ngeriyo. General Muhoozi naawe mu kintu mwoli. Information yange kwe muli mukuliira. Weetaaga akantu ekitegeeza. Bali mukuliira ku information yange. Kati nga whistleblower weetaagayo omukono. Bamanye nti gwe wakola ekintu kyonna newankubadde kamera yakituwulira naye bakuweereza akantu. Olukiiko olwabadde mu State House jjajja lwe yayitidde abantu bonna ab'ensonga ku nsonga eyo. Bwino gwe yabadde ayinaawo ava mu eno document. Naye okimanyi nti Kadaaga bw'obadde yeefuula awolereza ni Tamongo bw'akumirira. Naye jjajja baddayo champion nnyo. Omulabye jjajja muwanguzi. Yakamala okubagana ne Kadaaga oyo bubi nnyo. Naye kakati olaba emmeeza gye baliko. Oyo ye jjajja. Naye nze ekiwandiiko kyange kino kyansibya. Ne bakuba emiggo emipya n'emikadde. Kyansibya. Kirimu emiroboli gyonna. Byonna jjajja bye yabadde. Tuweeko ku miroboli. Kati kankubuulire. Twateekamu ensonga 10 na mmeka? Ensonga 15 ezaali zeetaaga special investigation. Esooka eno ya kugula ki? Eno esooka yali yakugula motoka ya speaker ne deputy speaker. Naye bagikubirako ssente milioni 7 ze yakuba. Motoka ya milioni 5 bazigulanga 1.2 billion. Katonda wange. Lusanvu uli motoka gye ssente ya bibino wano. Ali ku welcome to parliament. Okitegedde? Owulidde? Kakati nze njagala kuwaayo ensonga emu. Kubanga tulina okwogera ku nsonga ez'enjawulo nnyingi. Ensonga y'okuteeka ssente mu budget. Okuwagikamu. Ebyo nze yabikola ki? Nawulira omukyalo ono asiimwe akeeki ng'abyogera nti abadde ateeka ssente mu budget ezitali ntuufu. Ensonga yino directive that sum of 30 billion Uganda shillings be secretly included in the national budget for her private use. Kiki? Mu kiseera ekyo 221 nga ali mu ofiisi awo akola kino akola kiri olanya mulwadde nawagikamu yawagikamu 3 omukazi nga badde akubira mu ssente yawagikamu. Kakati nze bino byansibya nenfuna obuvune obw'amaanyi. Okibulidde? Kakati ate jjajja bimuyamba okola transition. Era jjajja naatera omunoonya. Jjajja yeetaaga kunoonya. Naatera omunoonya ono serious note mugazi sebo nsigenda kukolera buweerere. Kubanga gwe whistleblower. Nakuwa. Kakati ekizibu ekiriwo owa Ssemwaya eyakkuba eyagamba nti nno akolera sipiika ate sipiika wa jjajja tewamutegeera. Esobola nakumutula kuba bantekanga akakutiya ku mutwe. Naye amawulire ge nafuna oluvannyuma nti ate waliwo omuswibe ogwayita mu Ssemwaya omwo abamu bali Makindye. Babagalira dda. Abamu bali Makindye. Nabo omuswiba gwabakuba. Anti kakati ffe ba revolutionalist kyovola banakugambye njogerenga freedom fighter njogerenga ani. Negamba kola kasavu kanyama. Kizibu nnyo nze okubeera mu lutalo nga si lutuufu. Ate gwe nonnenganga n'osigala ng'oyimiridde. Kubanga naawe omanya amapeesa ag'okunyiga. Butereevu. Kakati eno petition ffe yatukubya miggo. Bambi ne General Talutalo. Era njagala okutegeeza General Muhoozi yankola bubi mu kiseera ekyo. Obutarespondinga kwezi mwatulwanira waliwo kyakola ku super mu kiseera ekyo. Nalwana okufa n'okuwona okulaba ng'ovaayo. Amawulire ne Bukedde oyo mwebaza. Jeno Bigirwa n'afuuka Jeno Bigirwa abasajja mu bate. Sitole n'ekyuka. Niye n'enswazibwa bakutte emmotoka yange bagivuze bagitute ku kikomera ky'omukyala balikodinza akatambi. Okiwulidde? Ebintu by'obulimba byennyini bya kifere. Nkubiddwa kibooko. Bwe yali badde ayagala tuve mu lutalo tuve tusobola okuluvaamu era nga twogedde eby'ekintu ekikulu ne luggwa. Naye kakati be yakozesa okukuba nze ate era be bagenda okukozesa ofiisi ezimu ezigenda omuggyako amaanyi. Asigale nga muntu wa bulijjo. Ati kasira bakuggyako convoy. Ate n'amagye abagabadde gakuuma ewigo nabagajje. Era oyingira nga bw'oyagala.
kati oyo jjajja tebalwana naye era oyo mukyala namulaba nga tasobola kulwana na jjajja tasobola kulwana na jjajja ekiviiriddeko Anita Amongo downfall ye ey'amangu no kye bayita political transition gye tulimu si Anita Amongo yokka bantu bangi nnyo abagenda okukola ki okkiryalingibwa along the way kubanga eno ku oludda oluvuganya eyo baakiryalingayo eyo waatereera kuba kati olaba entalo ezigenda mu maaso oludda oluvuganya tewali lolo gye lusamba eyo waatereera Kyagulanyi yatereezaayo okitegedde eno baamala okkiryalingayo kakati kiryalensi esembayo ya NRM balina okkiryalinga kati kyova olaba buli olukya Piero ye ebeegaziwa era ejja kumira NRM ng'SFC yamira UPDF ejja jimira kubanga kati Piero yeekola emirimu ate General Muhoozi ayogera ng'asaaga naye nga kyayogera akimiininga kati Piero kati yeekola emirimu oba owakanamu ng'oleeta bwino era nze mukulu Kabanda kasita yayimiridde ku kazina nti obuwagizi bwaffe tubujje ku Anita Amongo nategeeredde butereevu kati namera okumalanya mujega nnyo gwolowooza Kabanda yawandiise bibye kati politics wa blogging ne activism ku level eno takola kati ate asuseewo oyagala okunyumya emboozi etambula ku layini naye ate ng'oli mu basajja wakati takola namera obwa minisita adde abumazi nkugambye yabadde agize kubanga yali asise jjajja eriyo bulungi nnyo ng'agimazeeyo byonna yabiyiye mu ttaka kubanga kati balaba mu transition namera ayinza obafuukira ekizibu anti activism woba oyagala okunyumirwa omuzindaalo gwe sigala eri tojja mu bino kisooka tabala na bigambo byakozesa kati yalowooza mbu atuuke wa jjajja biki eno transition kati transition enamba yo oba togisamba bulungi ofuluma kati Piero ezannya kati nga omupiira ogumanyi bulungi waliwo ba midfielder waliwo department ya ba midfielders department eyo yesinga obuvunaanyizibwa ku kisaawe ekirudinga back ekisenge ne mu maaso ne supplyinga striking line kakati waliwo ba midfielder ng'akuba kye bayita killer pass eriyo obulabe kye bayita killer pass eyasoboslayi kye bayita killer pass bakuba paasi ne beatinga ba defender bonna n'osigaza kipa yekka kye bayita kipa to beat sala n'ayitamu wali n'ateekako buteezi nga ba defender oba baagala oba tebaagala babayiseeko goolo erina okunywa kati kino ekyatuusewo mu nnaku ebbiri bagiyita kira paasi mupiira kira paasi ebiitinga ba defender nga 6 okitegedde kakati abasambi abo abasamba bwe batyo batono nnyo abalina talenti eyo ekuba kira paasi kati NRM baginyize peesa bwe bati ne bagibiitinga yonna n'asigaza akatimba ali mu kiryalinga jjajja kiryalinga era nze General Muhoozi mbadde era siri kunankanyiye kuba agoba nange ngoba okiwulidde alina byagoba ebinene ku level eyo naffe tubalaabala okiwulidde naye andiko mu maaso naawe wagoba nawe ogoba anti kakati ate bw'oteyagaliza oba mujega naawe kakati y'omulengera akuliko mu maaso andiko mu maaso naye naawe ova mabega tomukkiriza kuleka nnyo kati ababala obuyinza bali abantu abo bana jjajja okubusigaza jeno ow'eggulu okubuddamu jeno okumaintainingisa ki status quo bwe bakiganye omutabanya ajje okiwulidde okubibalansinga ebyo kati eno mu general public nze abakiikirira gwe tulina temulinayo mulala amanyi bigenda mu maaso omulala ali mu America oyannyuka naawe kwekubya serefi oyo yannyuka muveeko naawe twogera ku bantu bali ku ground sebo ate njogera ku bali abali eri
bebakoledde n'etteeka eribasibirayo tuli ku kiseera kizibu, tuli kufa bali ku ground abali mu nnyumba, tugikumeko omuliro tufe ffenna oba tugireke tufulume oba tugireke tukaanye. Kati kyekiriwo najjo tumbigirwa ow'essuubi ow'essuubi sikulimba. Nze waliwo kyenjogedde wano ekitabaddewo byonna bibaddewo, nze mbuulira nti kino watulimba. gino bigirwa bwobanga oli kubajje n'abana abatunuulidde entebe era opinion poll bwe ziri, we are only 4 generals abatunuulidde obuyinza abamanyi ekigenda mu maaso. Nze mpaayo omulala sisobola sikuli nyinza okuba newasidde bwewasizi, mpaayo omulala. bonna bakkakkana basalongere Sirukwago bonna bagira basivilian mukulu Munyagwa naye yennyini naye nkugambye anti ate abo bafulumya n'anite anite omanyi abantu beyakiriyalingisiza Fedenis Mukasambidde bayitidde awo Siranda abo bonna abo bafulumye kubanga eno bagiyita kira paasi. omupiira gwabayisemu bonna ne basigala tebasobola kugusanga, akasajja kasigaza kipa ate tekakuba bbali. bwinga ekigambo kibi nnyo. Nkugambye abantu era abantu babiri abanumye nammere ne Mukasambidde. Ate Siranda eyagamba nti oli maama we Siranda kaliddeko kamala. Siranda tannumye nnyo kubanga olutalo ye yagabana n'okugabana ate nga bananyini ntalo nga tetunabana kugabana mu bakuba emigo ate mu myaka 5 simulabye. Kati zo mutugwe mala emyaka 5 nga simulabye, kati ate oyo abakyali wange. Nobert Mao yali biki? Nobert Mao jjajja kiyansinzeeko okubala kiri kimu. Yateekawo Nobert Mao ng'akagologosi alabe asiikuula oli amupime era n'amutwala mu lutalo oluzibu ennyo. Mao n'akuba left right and center nga si ye candidate kubanga both ne kululi yali candidate wa jjajja omutuufu, naye ne bakola ki? Seeke ne mulyamu olukwe. Seeke jjukira ye anite gye yakola yasalako bamemba ba Seeke n'abaliisa buli omu ow'ebibiri owa3 owa5 okusinza ku bwozitowa. Jjajja agenda otuuka mu Seeke nga nzibu, jjajja n'akimira omanyi mukakkamu n'aguma n'agamba okay bano kambaleke baaliddemu obusente naye kale kambaleke sijja basesemya ng'ategedde nti baalidde obusente. Intelligence nawe jjajja yagifuga tewaliwo kawulire katamutuukako okitegedde. Kaakati emyaka ne gyetoloola 5 ng'amutaddeko abantu abamwetoolodde ye n'asolooza bino ebintu byatandika na dokumenti yange tewaliwo byatandikira era nite kasaalemu okumanejinga issue yaffe era nemanya nti ono agenda ate bubi yali mugimanejinga bagimuwaganga bonna kati emikira bazitadde wansi kubanga jjajja amubuuziza ebyobugagga byonna gy'abijja n'ebyobugagga bye by'omu Bungereza yabyegaanye tabeerangako nabyo. Anti kyabadde alina okukola kubanga kati ye jjajja agenda okwakitinga bw'ati ng'amaze okwetooloola alaba ozitowa kyenkana ki nga n'ebyobugagga abitegedde butereevu ng'abirina kubanga yamulaze bwino yenna sente engeri gye zikola ki zitambulamu. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okukuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel.
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi